twerekedde ewa Saymo bwe tutera okukolera ozobalaba baabo ba Saymo baabo bali ozomulaba Kagato n'oli bali mu kukwatayo kantu obalaba bali mu bakwatisayo kantu abagambye kati engeri yoli gyatanabatuuka tujire nga kikwata yaka yasame yaki nga tayagalawo mmotoka wano opangisawo bupangisa olwo baalizimba ewuwe yalitukola atya olunaku olwaleero alwanisa Ruth Kalibala mbusima Ruth yaze nadduka n'abulawo tolwanisa Ruth Kalibala bwanika divorce obuzibu aba divorce bwe bali abatama okitegeera mugayana ne muli alya ssente buli wamu kati Ruth yaddukiddewa nachogeddeko wagambye eki Saymo yaŋŋambye n'agamba nti Ruth yadduse nga mutuddaawo nze nachogeddeko yabaddeyo Saymo uyo awo nembuuza yayisewa nambuuza banga Kalibala yaliwo gwe wamulabawo yaliwo wamulabako Kalibala gwe nasooka naye munda mu boardroom twali naye mu boardroom era ffe twasookawo twali mu room bantu banna n'oyo omukyala yaleeta omukyala oyo kati gwe wagambye nti yadduka nedda kati ate simanyi oli wajja ebigambo nti Kalibala yadduse kati yajja atya mu mboozi yammwe oyo yabireese nga ndaga mbu waliwo yamuwadde message mbwe mbamugambye nti yadduse era kwe kunvumya Saymo alwanisa chano ya Ruth olw'okuba yafunye ku momentum gusigwe gusoose okwogera Kalibala Saymo oyo lwakuba ebintu twagala biraga abantu era nekiri kye yaŋŋambye ne message yadda asoma ya bulimba ne mugamba tulage message naŋŋamba baŋŋambye yadduseewo yadda aleese kusuula mukazi mumbi ne ŋŋamba Saymo nozobiraba nze sibirimu bannange olabye fitina y'abantu so yeye mbeera gye tulimu ono bamuyita divorce musajja wange bwe twazirunda bwe twazirwana tuzze wano ewa Saymo olunaku olwaleero ngenda kubanga ba TV temukwata footage wange bannange ngenda gaba TV gwogenda mulaba ngenda kubanga ba TV olunaku olwaleero sagala alembeka yenna mumanyi olembeka nja kuwaayo lumu ow'okulembeka tofaayo ojja kuba oli awo nga ndeese content kw'osobola olembeka ekizibu kye tulina olunaku olwaleero nti oyita abantu bonna obakuŋŋaanya oli alowooza olw'okuba alina gadeni nnene mumusooke mujje tukoleyo akantu ekintu ekyo kibi respect someone's clients okitegeera nze mbayise kale ate ne bempise tebalina mpisa oli akuyise mulala oli atuula mu kamera mulala okiraye kyenkugamba naye temugenda kukwata content wange sigenda baa ku content wa TV so ono muyise ono yatalina TV wuwe muyise muwe TV ezo ngoye ekizoolimu ekyo kyo twakyogedde olina okuba n'engoye ezikyala sebo nze wano sizze ku kyala tebasobola kuwa TV mu ngoye enkadde sisobola kuwa TV mu ngoye enkadde eyo oyinza ofa gizeeyo simako ate nekyokubanyoko obadde olabira ku ki agira ebimwa oba toyagala giwoono ekyebimwa nga kinene World Cup ya 7 nagirabirako World Cup ya 7 nagirabirako World Cup ya kinana mukaga nagirabirako eyo ya kinana mwebiri nagirabirako eyo ya kyenda mwena nagirabirako eyo anedda nze sikyayagala kummanyira ndi mwavu alina entondo ate ndi mwavu alina essuubi ndi mwavu alina essuubi Kojja Kagato kyalina ssuubi ki essuubi ki nina abantu nga ggwe
era kakati nze ndi wuoba ki tewatuyise nsije wano ndi ugo wa wandize kola ki si oba omanyoli bwantandika bwe mutandika kituufu kati ogudde woluji nyingire atoyingira ogudde woluji nyingire toleetera musajja alese ekintu TV kimu kufuna ntondo njagala ekintu kimu olese TV kikachi na abantu bakitugambe temugezane ojja kumanyira nga alese brand eri awo now tugenda gaba TV olunaku olwaleero Kojja Kagato naade nsuubira nti leero ogenda kujja ayambadde suuti areceiving TV ye nga bandayiza mu parliament ndiyambala emyaka gyokyagenda mu parliament nsinga Moses ali obukulu kibadde kyetaagisa ate no Moses ali comrade we mwali oli bade bangi bakomrade bange mwebali naye nze kubona siinako gwe nsinga bukulu naye ate tolowooza nti TV enzija mu mbeera kuba bye bintu bye nalaba oli omusajja bye yatuleetera n'ateekaawo waki ogibanja nze saagala kunsuubiza ne bwonsuubiza 15,000 nga nkolera obukadde 3 15,000 zange mba nzaagala kojja ekigambo mukama gwe yogerera wano tojja jimpa ntambule nkuyiteeka nga ndaba omupiira wulira nene embuzi wulira ekaabira ebikuta nga ate tekuli munnyo anti omumanyira tolabanga ku TV eka olabira kuki kakati ate eyaki eya TV sebo TV ya sente mmeka eyo gye mulowooza tulina obuzibu Kojja toditeri kibuzo kikubuuzibwa n'oteeka alamula tukubuuziza oyina security yogera kimu ye oba nedda seetaaga security kubanga tukoya okutumanyira bwotyo damu kibuuzo wanewo mu lujja tuzeewo obuzi gwoguze TV owulidde tuzeewo obuzi ate ne landirodi ajja tuwulira nga tuleekaanira wano wama kakati aŋŋamba musinina security koki egula sente mmeka ebbaasi waliwo esula mu garaji gye bayingiza mu nju tezisula bweru kati ng'oyogera ku TV etaweza nakakadde embwenu nedda sebo kaweza brand ki kikaki TV gyekugulidde yakakadde kamu n'ekitundu kikaki bw'owoze byebye kikaki kati narongo story Saymo TV gwogiguze kati obuuza kikaki gwoguze TV nze nzimanya eza rais kakkana nakagula ya rais waliwo eri gundi bayaleeta tanka ewamwe bamala kugaba taata waleete watwalira tanka biko asiriwala yaleeta tanka bamala kumufulira pickup n'agitwala baleeta tanka amazzi galabika eserinnya naye nedda madensa ebibuzo yaffe biddibwemu security madensa wasebe otubuulire TV kikaki kakati nze security njirina kuba nze kenyini nze ndi security anyway olunaku olwaleero nkyalinda gundi owa TV si swap asasuddwa nva mu banka ku withdrawinga sente ndowooza olaba tomanye kika kyoze lindako Kojja lindako Kojja lindako ogasa ekitundu ku bugagga bwo omugenzi alese TV bamuwampe nze bwanyize sidda mu mangala kyetaagisa nze kasi tumanyira mbu ngase bwagenda okuwulira nga singa nafanga tebannansuubiza TV tekwandibaddeko ki abugagga kyennina mu byobugagga gwe watuuke kale mu kyalo ewa jjajjaawo wasangayo ki ekayunga wasanga ki ewa mmange mbulire ewa mmange wasanga kirungi mama ali kubya kitaawo ani never buuse omwana wuuno kwava ku daddy mama asula atudde ku bugazi ki we nateeka enju eka 5 ettaka lyekayongera batunda emitwalo 9 kati sebo ndowooza olinayo ekikopo ky'ettaka eyo waligula mmeka wanaapangisawo bupangisa wano lwaki togula kayungo okuva ekayungo okutuuka Kampala ovugire eddakiika 45 ng'oli Kampala ekyo si kituufu oluguudo bwe luba olulamu ate bwe luba lulamu lutya ovugirawo ki ovugirawo essaawa ng'emu n'ekitundu awazi 3 bagenda busiya eryo ettaka abajjolo balitunda emitwalo busiya bagenderawo awazi 3 nga nvuga essaawa 3 nvuga emayiro 39
Bannaye tukozese ku bwongo wadde kale tulina butono. Oyogedde okozesa kiruli. Wadde tulina butono. Obedda tukozesa ki? Bannange obadde okubira wa TV. Atakwata. Kale kasoko kubira wa TV wano katini. Naye nga meanwhile guys buchanga by the station yakomawo. Nze simanyi. Nawulira mbu yakomawo oba baamuza. Nze simanyi. Contract yaggwako gye yali akola. Nze sibimanyi. Ebyo nali ngambye zisagala kunziza mu byoyo nakimala bye bino byoggalawo. Byoleta ati gato obizza. Nze sagala bintu bya kiyaye ebyate. Nze si ndi muntu mukulu. Okay. Bwe bange kintu nakimala bagiweggwe akulinze. Ogitabireko muwalawo. Now this is how it is. So many months ago Kojja Kagato yavaayo ng'abanja ssente yalina Soul Star. Leka mmala okukola preamble obimanyi mawulire. So yali abanja TV yagamba nti yatunda Soul Star ye ka TV ke yalina ka 32 n'akatunda ssente asobolozi wa station eyali abasuubizo batwala e Dubai. Tekyasoboka. Kati mwe nali nkola stories okubanja manje eno tubanjiza omukazi amuddiza tuzeno tuzeri ne wabaayo omukyale yavaayo sente nazimwa naka station mukole ki muleke. But in between ekyo yali yakireka. Naye nga in between naye namusuubiza TV. Namugamba nti Kojja Kagato nja kuwa TV. I've been a busy man. I've been doing so many things. And so today I decided nti ngenda kubeera nga mukolako muwe TV olunaku olwaleero. So we are going to take a short break. When we return tugenda kuba tukola handover ya TV powered by Kasuku Live nga tumuwa TV babe munantekako nnyo amaanyi ngenda omanyi atatya nze ngenda tujja gumanga bwe tugumye okuva lwe wagitusuubiza tujja guma muzeeyi n'afuna nze ndi muntu muzibu nnyo ndi mugumu nnyo ndi muntu okola ekinswaza mbireka. Okay, katugende jangu tugende producer jangu tugende banafuna anamuwa TV jangu tugende TV agirisiivinze era musanyufu nnyo agambye tayagala ebeere wano omwana yagitutedda ewaka era agenda kubeera ne TV ye. So mubeere bulungi mwera be banaafuna empisa bajja kufuna TV eyo. Abantu be Canada, the Amara Girls Initiative nateba kutegekedde olukuŋŋaana oluyitibwa the Global Conference on Girl Child Empowerment olw'omwaka 2025 olugenda okubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 2 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu 2025 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall esangibwa ku 35 Regent Boulevard, Toronto, Ontario M9W 7A era nga lujja kutambulira wansi w'omulamwa ogugamba nti okusitula omwana ow'obuwala olw'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu twegatteko mu nteekateeka eno nga weewandiisa n'okufuna tike ku $6 zokka eza Canada eri abo abagenda okwolesa, $4 eri abo abanava mu mawanga ag'ebweru, $3 eri ba international student, $2 eri abayizi abava mu Canada, ssaako ne $15 ez'abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola okuba ku +1-6-6-6-5 oba okyalireko ekibanja kyaffe ku www.theamaragirls.org n'olwekyo mujje tukwatire wamu okusitula omwana ow'obuwala. Table 9 Restaurant tusangibwa Ntinda okumpi ne Najim Mall. Tulina ebika by'emmere ey'enjawulo omuli engwira wamu n'ey'ekinnansi okugeza ekyennyanja, enkoko, ennyama n'ebika ebirala bingi kw'ossa ne platters awamu n'oluwombo. Tuteekateeka breakfast okwonnonga kwe kuli akatogo era Ramadhan eno tubateekedde Ramadan special omuli buli kika kya mmere yonna gye weetaaze nga kuliko ne juice omusogolo obulungi. Aba Table 9 Restaurant tukola outside catering ku buli kika kya mukolo ng'embaga, graduations, baby showers, menye kindeke ki. Twesige tukugabulira abagenyi bo ebijjulo eby'enjawulo. Gwatwetaaze tusange Ntinda ku Najim Mall oba tukubireko ku nnamba z'essimu noti 782 59 noti 9 49 oba noti 775 78 59 25 oba noti 765 3 noti 3 51. Table 9 Restaurant.
banagira ennyumba bawe ogenda tuula tokowa tuula twali bulungi naye kati otudde ne bali bakuwaga oshegere bamuwaga ayoge naawe bulijjo omanyira ogabye tv buli kasuku live wenabanga efunye obuzibu tetukoze ebintu eggulo nayambadde t-shirt ya Zubeda omusiru naŋŋamba nti owaye t-shirt ya Zubeda yagaba ojambala nga weekubya ekifaananyi muleke banaye kumanyira kisi wakitegedde nti yampunyizzaako nti nga siwunya kawowo ke yandeetera naye bannaye wali okalina akawowo bwasookera ku ggwe era ekigambo perfume baakireese ng'omaze kumpa so risiiti yo yiino olabye essente eziriko ne waranti banaye butasiima kayasame nalooza alinga alowooza nti abadde tagirabeeka emyaka gy'omaze banange siimako ssente nnyingi naye ze bakutaddemu basaleko ezimu bazikuwe lekanjitereke nange ng'obujulizi lwoli tumanyiira eyo okuba yange eyo contact ya client era kasi yammwe tokuba tobawa teeka mu nsawo yo so kati nga bwe twabadde olunaku olw'eggulo owaye gundi leeta tv eyo leeta tv eyo kati kasuku bano abakumanyiira nabo babeeko gwe bagiwa webale namwe mufune gwe mugiwa Zubeda baako gw'osuubiza tv kati nsuubiza ekintu perfume gye nakwago waje perfume ezo wasanga eri bannayuganda ne bazikuwa ku bwereere nina omutima gumu sindako ngimugirayo ne ngimuwa ne tv gizeeyo nedda ngamba nankayo so tv eyo black ark abo bataki kati be batambula naye era ogiraba eyiye kulaga designed in England gireete Saymo gireete nga nnene nnyo is 55 inch wakati aveewo gipangisiza ennyumba nga gwe ndaba olina gy'oli bagitwale ewuwo najjanga eyo nendaba gw'olina ki njagala oreceiving tv yo receiving a tv mzee I've received it nedda mukwano yogera bulungi situla mbadde ngamba nawe ogenda gula eyiyo eno ye yange Mzee situla mu abantu bamanyira mzee ekirala drone tukube ku kifaananyi ndi musanyufu nnyo nga smilinga nga kemwera mu kasuku kukuwaza banga kasuku ne kasuku live akyandinnyumya nnyo nga tv agikutte waggulu banangize ndi musajja munafu tv ezitowo kamera Saymo kwate eyo ze nkwate eno omugaga tabulako baleebensi situla tv tulina girabirawa kuba ekifaananyi ate kati olabike ki jangodde mu maaso wano bannange webale nnyo nga ndi ne muwala wange nga bwe mumulaba badde tatuukayo bamuteereddewo akatebe n'ayimirirako totandika kusabukana bigambo akeetere kuba kativi omugere kagenepa tv yenyini emusinga obuwanvu tv yenyini emusinga obuwanvu naye nakyaza Zubeda ebintu ebisinga tebiri ku kisenge babisiba ku kisenge kwanze wange mba muwanvu awa anti jasi bwe ntambula neetolako nga obutagala kweraga nnyo munsi nkimanyi nti ne bw'obanga olinakyo bannaye kati mbogireka wansi tv tumaze ogifuna muzeeyi lindako tukube kifaananyi bwekikola bwoti nze ekyo sijja kola muzeeyi teeka mulekano nedda kola bwoti kati tuba twagala okole munekano ate yo eri wano ate eri nkola biki omanyi bajja kulowooza nti biri bye batwogeddeko nti bikola ebiriwa mbusimanyi abo tobabeeranga ebya diversion kati ekikulu obuzibu bwe balina buli bumu nti nabo balina platform waki bo tebadivertinga kuba bamanyi nti yeefuna omanyi nze baana bange mbagamba kino nabakuutira ekintu kimu omulambo essanyu ly'omulambo kugukola ki kuguziika so temubeeranga temutwalibwanga bintu oli byayogedde ate si buli muntu nti ayogera bamuddamu buli lwodda mu muntu ayogedde ekintu nga
akunoonya bunoonya oba oyongera ku musitu kola ki oyongera musitu so temudda mu kintu kyonna naye wamma abantu egendako internet byonna mbimanyi ebintu ebigendako bakulako sooteekako Facebook yiyo osobola oteekako Netflix yiyo osobola oteekako ne YouTube ne Bluetooth ekosa ne Bluetooth so kati Muzeyi Kagato ndowooza tufuneyo omuntu akuwayo internet ng'asasula mwezi ku mwezi bw'otuuka eka vidiyo ng'eno oziteeka kasuku live gundi ze yabadde alina gundi kyeri ntambi gundi byanine ebyo bijjenga nabyo nga bijja butereevu nayo bijja ku munno waaki ajja bikuteerako ezitali njogerere ate nkwewuunyizza kuba na mutwe mukalu omanyi nze ndi linguistic kyakubiri efirimu ezisinga obungi badde za luzungu mbaddemu nga nzizannya ng'era nzannya mu lulimi luki luzungu n'olwekyo obwongo wadde oyina butono bukozese lumu mu ssanyu nalimu power of legacy yes nze nali nzannya luzungu nze sakugerangako oluganda mu ssanyu nali njogera luzungu ne power of legacy nayo nali nzannya mu luzungu waliwo eri gundi Scotland nemo gundi last king of Scotland wangi yana musanvu dakika yana musanvu nga era twazanya tuli ku conference center gwali askali ulira bwanyumya ekikulu nalimu kati na wano bajja gamba nawe wali oyogeddeko nange naye nga ngombanyiiko ki olina Kojja Kagato mu last king of Scotland nalimu ng'okola ki kakati nze sijja kwetawanya naawe nalimu nga nazanya era nazanya nga munnamawulire bannamawulire bwe yayingira nga president bwe yajjanga bw'ati be yatuukirangako nga abannyonnyola ekibaddewo na lwaki agenda kugoba abayindi kati tugenda kuddayo okulala mugende mugirabe baamanya nti era tuli tusinkana naawe n'obuuza ebyekisiru nooza okirabye kale nno yeye embeera eryawo naye amanyi abantu abamu kakati boogeza nnugu baali bulijjo boogera yakulimba yakumala taligikuwambalaba boogera oyo Zubeda ne Saymo batuula naye ate agenda okutwala TV mukitege mu kamotoka kamaawo mu buuti agemeka bagambye etaano okuva ano paka eri amatu g'ewuwo ndeeta togenda nawala nyabo siyente enywaga mmeka enywa nnyo siyente emitwalo 5 ye wiiki namba abawo 15 kale tuweyo 5 tukutwale 15 kati muli bwontunulira olaba sizirina kyengamba leeta 5 omanyi omanyiro olaba akutwala oyo akutwale mu motoka yiiri kakati ekikutta kiki kuba olaba nina TV sirina bwe naagenda wane ejjidde ku siyenta webale naye tovumanye emmotoka nedda mubuuza emmotoka atajja kuntwala ne bwe mmala omuvuma oyagala gamba ejjidde mu mmotoka wano kati tetugenda wala ontwala oba tontwala kakati genda tulabe we naamala wano wiiki mutwaleko naye ne Zubeda sokojje ng'oyambadde gundi eno hijabu ennungi ali lubuto tali lubuto wali obisaza ng'ombiŋŋamba tetwamugeya naawe twamugeyako ffenna twesangawo mugeya nti ali lubuto mukwano mwangeya ng'olina ono ne Shalom twamugeya wamanda wakugeya nze manyi nti okulimba mukwano Shalia nze nzitunda n'obukaaya nnungi njirabe wano ina akantu kano beekati kano kali wano ne Zubeda ssebo olina ne hips omuzita wakusaaga wambala bino ebigoye ebinene nezo Zubeda tetukutwale gwe mu holiday Zubeda alina ne yabanankali alina ennyashi Zubeda nyashi tayina ekyo kati akunya omugongo baga nti kunya omugongo ogundi bagamba nti wakiri nga ne bwaba talina akunya omugongo omulabe naye yo hijabu nnungi bambi Zubeda waliwo abakuwala mpambu simanyi ayambala ezo wazijja Taki neno TV gye evudde Taki neno TV ye Taki oba gwe wagireeta tobanga ze watikka ze zino wakitegedde nti batutwala Dubai nani oyo atutwala ne company bagiyitaani sigirinnyangako sigirinnyangako njirina pozi passport yeyatutuusa ku TV naye olaba kye bagaa nti buli kibi kibaako n'ekirungi gye wabangiza nga bakubbye kati wali ku 32 kati wuyo oli ku 55 kati nyongeddeko 20 weyongeddeko 23 bwe bale baatugamba tunoonya views
nabo bazinonye banonye views nabo bagabe TV kati huyo genda Dubai oyo Sham event sigenda na molide Zanzibar kamu kitundu Zanzibar mu boys dormitory awo gojja fiira yo wabadde mugamye ndi muntu ali ayogeddeko kyono omutwala twali yagamye nti ogenda fa mu nedda agenda kola yoki nedda oyina muwanvuya n'abasajja bawanvuya mama ali kuki atuwe tugende bugenzi naye nani togenda tumalako mirembe nawe Sayimate tusirwalira kati gwe nawe yagala gwe twakukoowa kojja tujja kuleka Kampala nedda mundeke nze sirina buzibu nedda mugende nze sirina buzibu omuntu omuku tatambula kojja ayagala kwegatta mu boys dormitory nedda siyagala kwegatta mu osobola okujjako essaati ku biiki hani kutidde tukuwe kinu okuba essama ono nno kati ayogera nange ono alowooza nti nzinza okugulu kwange kwaki bannange olina okugulu kw'ekyuma vaawo naawe mu ebyo ebyekisiru tetuli Kenya naye sebo kiina entumbu enjeru jayo taata tekuli nkovu kugo Saymo jjayo kugulu Sayimo jayo balowooze nti osimbye emikono balowooze nti okubye essama babuuze nti ono musajja musezi ng'atambuza mikono atambula rivaasi nedda ate n'entumbu ennoni endone nayo nnoni endonye n'okugulu okulungi Saymo agaye mbu oyagala osinga nagwe okkirizaako omuntu okusinga nze kakati singa oli ayogera kati nga wano bwe tuli ng'anyumya ku bya parliament gye sigenda nga mugamba nti onsinze sibimanyi naye kyemmanyi kyova olaba buli lwemba nina kyenyinyonyola nkugamba awo naliwo bw'ombuuza kyessaaliwo nkugamba ekyo sikimanyi naye kye naliwo nkugamba naliwo kyemmanyi nkugamba nti nkimanyi kakati TV yo ngifunye abatagifunye bennaku ebaluma batebaka leero gwe baleeta tanka weebaka oba teweebaka wasoloose n'amazzi kojja twagala omuntu amutuweereyo DSTV ya mwaka ate ozanyira ku DSTV ebintu munnange tebatumanyi bajja bitukolerako bagundi Brian Mulondo twagala kojja mumuweeyo DSTV ya mwaka aba MTN oba Airtel bakuweeyo internet Airtel kuba nagenda ku Airtel mu 2000 mu gumu okola yoki okube sebe esimu nali nagifuna mabegako nga fetwa basooka ku Celtel enamba yange yekulaga nedda enamba yange ekulaga kati ko Airtel wali okimye yoki mu 2000 gwe wakimayo ki nogamye wagendayo ku 2000 okufuna okubegattako oba okugenda ku namba nga oli eyitibwa Celtel nga tugula essimu n'ogula ne gundi service fee ng'osigazako airtime service fee naggwako nga tosobola kukuba bannaye basajja baatubba naye babula abasajja babba service fee ow'omutwalo nenankani ng'ogula ne airtime wagumu kanaana oba service fee yali wagumu kanaana nga gundi ew'omutwalo oba n'ogula ne bamuzza kanaana kwe kulemezaawo kano akantu obusimu babuteekangaawo kwe kulemezaawo kano akagundi abatategeera kabalema bulimi kutegeera kati olwaleero kamutegeere lwaki ngamba basayimo era kakati asembera akantu kano kabeeramu bino galubindizo zino galubindi amaaso oba just byakweraga waki keefunya bwe kati anti keefunya ne kasimu ko galubindi nga ziddugala anti gyempise nga nzije eno gweno ene wabasayimo oyitayo keeki munsula wabi kubanga gwosula walungi bamkatawanyiza no ku gate yo batawanyiza ku gate yo nga nyingira wano kikomera kyo tekiyingirikika gacho omuntu osobola mmoleka nze oli bwanyingira bwe munyingira gwe gwalabye nga gwe nkuyingira olujjo olugudde omuyingire wakujja ko TV nga tonafuna lisi golowooza nti nno bisiti nayo nkankuulira kino nalaba World Cup okuva ku ya 7 nange era ndabira ku TV n'olwekyo bw'obanga oyiwaza banna waliyo World Cup wajja birala ku TV ono abagendanga kati abagendanga nga gwe bwe wagenda abo bo nabo bansingako bo bansingako abagenda sirinaako buzibu nabo naye eyagenda okulaba eyansanvu yali Amini yekka yeyagenda ne contingent ye gye yali nayo era kwe kwava okutukolera satellite ye yaki ya empoma nadda twagenda okuyingira 2076 tugende mu Africa Cup of Nations eya 78 nga bamaze tuwa gundi tumaze okufuna nankani satellite era Uganda ngezanya finals egindi twabalaba live ku black and white ne colored
kaladi yagiteusa wano mu 75 kati eno gye nkuwadde kaladi nkimanyi kuba nze mbadde sigulanga ku TV ya gundi ndino ono naawe nzija so byebyo taata tewali kati Zubeda jangu nsitulireko njise mu mmotoka tugise mu nuwa ya Saymo tugise mu nuwa ya Saymo girabira bweru naye kubagana wansaawo twagende waba junior n'eryoka ebuukayo ekintu wansaawo era Saymo yanyiiga nnyo be baagamba twali tugenze kulya n'agaba emmotoka yange nga yava nayo negwa wansi nuwa yatwala abantu 15 emmotoka y'abantu 8 olimu mukaaga ani Saymo ateyogera amazima naawe saagala ayogera kasuku saagala muntu ayogera kasuku gwe naawe Zubeda sirika bika ku kimwakyo va kasuku nze nzigwamu kubanga naawe yakulema okungulira ajaga noni nze obano alete invoice kwabanjira nze sagala kummanyira bwo mpadde yandingambye nti nampate otoluvanyuma eyandeta ali nnangira beera mukambwe nnyo kyova olaba nti omusajja abagamba nti temuddangayo kunsenza nga nwana olutalo mumanyiira si kyabanenya kuyiyo tejja kujjaako oba tugiyingize wano mu bwaguuga bw'eriyumba mubere bulungi kajja twala TV yo okitegedde njagala osobote ku Kasuku live otayega executive media otayega Saymo official eri ye remote efaana betyo ate ya 4K ogiraba ya Android yiyo wifi yegendako HDMI ate energy saver Zubeda tata wakuyita jango kankwatireko ogenda giteka mu sienta muki ateka mu sienta kada ate yensawo yaki gye wabadde oleese oteeka mu TV ensawo yange mbadde mva ku shooting abantu omanyi obamu tebadde olugudde oguddewo tugezeeko tugiteeke gula wensawo mbadde bayita ensawo wagireese teeka mu TV tugezeeko nina ebirimu tugezeeko ogiteeka mu nsawo nange nno bwona omanyi bagamba nti okubuukira kusingako obuwanvu wabuukidde ayunga aba atamaze okutega emikono kojja tugezeeko obuukira kusingako wabuukidde tugezeeko bugeza nkidda nangirira mu butongole nti Saymo aguddewo enzigi kyonna ekiba kizze obedda byokola obedda obikola nga oluggi luggale lwabadde luggule kati tulugaayule jako wamma